Yesu yebazibwe kansubire nti muli bulungi olw'ekisa kya Katonda mikwano gyange. Bayibuli egamba mu kitabo kya Zabuli essula ya 34 olunyiriri olwokuna. That's the book of Psalms, chapter 34 verse 4. It says that I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears. Tinakoola Mukama nanyanukula wanampulira nanunula okuva mu kutya kwonna. Kitegeeza ki ekyo nno mukwano gwange? Kitegeeza nti teri muntu asobola kuyitaba nga tomuyise. That means there must be an act of calling for someone to answer you. Therefore, if you want God to intervene in your situation, in your problems, in your troubles, in your fears, you've got to call on to Him. David says, I sought the Lord, I called unto the Lord, and He answered me. Tulowooza nti onotula butuuzaawo mukwano gwange ne weesulireyo gwa nagamba nti kubanga yakulaba. Naawe oteekeddwa okubaako kyokola Katonda bw'aba nga anaakuyitaba. Matayo 7:7 agamba nti akonkona anoonya alaba, akonkona aggulirwawo, era asaba aweebwa. Edda nga tukyali bato twabeeranga ku ssomero, kati nga bw'oba oyagala okulya ebintu nga abaana tebakusabye ennyo, kakozesanga eŋŋombe egamba bweti nti ansaba simuwa, ate atansaba simanyi nti ayagala. Bwe tukizuza eno kitegeeza ki? Twalinga tetwagala kubawa, naye ng'oli omulemesa okukusaba. Lwaki? Kuba amanyi bw'anaakusaba tojja mumuwa, ate bw'aba nga takusabye tojja kumanya nti ayagala. Kati ekintu kyo ng'okyeggweramu ne kikubuliramu kyonna nga tolina gw'okiwaddeko, ng'oli omukuumidde mu fiya. Mwana wattu, Katonda agamba, Bayibuli egamba nti anoonya alaba, akonkona aggulibwawo, era asaba aweebwa. Leka kutula butuuzaawo weesulirewo gwa naggamba olowooze nti buli kimu kijja kuba kyakkakeeka, because Katonda yakutonda, because akumanyi. Tebikola bityo. Anoonya alaba, akonkona aggulirwawo, era asaba aweebwa. Tusabe Katonda tumunoonye, tumukonkone, ajja kweyoleka gye tuli, ajja kukola ku nsonga zaffe. Otherwise, I just love you. Take care and shalom.